Emboozi eno y'olunaku olwaleero tugenda kutunuulira abantu 69 abaafiira mu kigali kya Train mu kitundu ekya Mukula mu disitulikiti y'e Ngora. Ebiseera ebyo nga yali eyitibwa Kkumi disitulikiti. Teweerabira Lopa Free Mosquito Oil Repellent okubeera ng'omukozesa okwewala ensiri y'okukuluma. Ate nga nkujjukiza nti Lubega Designs okujemba Plaza mu kibuga Kampala naye mwettanire ajja kutungira engoye okuviira ddala ku masuuti, essaati, empale teekako n'engoye endala zonna. Ojja mufuna ku 0705 14 16 39. Ennaku z'omwezi 11 Julayi wa 1999 abantu 69 baafa ekiziiro teekako n'enjala ku Okulungo Railway Station mu kitundu ekya Mukula Ngora disitulikiti eyali eyitibwa Kkumi. Bano baali babagalidde mu kigali kya Train okumala ennaku 3 nga tebabawadde kyakulya yadde ekyokunywa. Abagenzi bano be bamu ku bantu abaali bawerera ddala 280 abaali bakwatiddwa nga bateeberezebwa okubeera aba Uganda People's Army era nga b'ebyokwerinda be baabakwata mu kikeekweto ekyatandika ng'ennaku z'omwezi 5 ogw'omusanvu 1999 mu magombololo okwali Kapil teekako ne Mukula. Abayeekera ba Uganda People's Army baali basinziira mu kitundutundu eky'Etteso bwe batyo nga balwanyisa gavumenti ya National Resistance Movement. Wabula kigambibwa nti bino byonna okubeerawo kyava ku bakalamojja abaali babba ente z'abantu bano mu kitundu eky'Etteso kyokka ng'oluvannyuma beegattibwako abamu ku b'amagye ga NRA abaali baasiwuuka empisa okutugomya abantu mu kitundu ekyo eky'Etteso. Kino kye kyaleetera abantu mu kitundu kino okubeera nga nabo batandika okwerwanako. Mu ntandikwa abantu mu kitundu kino eky'Etteso baali bakozesa majjambiya ateekako n'amafumu kyokka oluvannyuma nga baafuna emmundu. NRA nga yakatuuka mu kitundu eky'Etteso mu February wa 1996 nga bamaze okuwamba Kampala mu January w'omwaka ogwo gwe gumu. Abantu mu bitundu ebyo baabaaniriza bulungi. Nti wabula n'olutalo olwatandikawo mu mambuka g'eggwanga teekako ne mu buvanjuba bw'omu mambuka g'eggwanga terwatandikawo kubanga abantu baali balwanyisa gavumenti ya NRM wabula lwatandika olw'okubanga abamu ku b'amagye ga NRA baali basiiwuuka empisa nga babayisa mu mpisa etali nnungi. Era nga kino kyalambikibwa na bulungi nnyo mu ndagaano y'emirembe eyateekebwako emikono wakati w'ebiwayi ebisatu okuli Uganda People's Democratic Movement, Uganda People's Army ne gavumenti ya NRM ku nkomekerero y'olutalo olwali mu kitundu ekya Choli n'Etteso mu 1998 ne 1999. Okuyeekera gavumenti ya NRM kwatandikira mu kitundu eky'eggulu mu August wa 1996 era nga baatandika olutalo olwo baali baagala lusaasaane paka mu kitundu eky'Etteso. Wabula gavumenti ya NRM yabalabuukirira ng'obudde bukyali n'ejja emmundu ku bantu b'omu kitundu kino eky'Etteso ezaali zaabawebwa gavumenti ya UPC mu myaka egy'ekinaana eyo nga gitandika basobole okwerwanako olw'abakalamojja abaali bagendayo kubabbako ente zaabwe. Nga Bateso baggiddwako emmundu, abakalamojja beeyongera okujja okubba ente zaabwe era nga bano kigambibwa nti baali bakolagana n'abamu ku b'amagye ga NRA abaali baasiiwuuka empisa. Ebikolwa eby'obubbi nga byeyongedde mu kitundu ekyo kye kyaleetera abantu ba bulijjo nabo okubeera nga basitula enkundi okuba nga beerwanako, ekintu ekyayongera obwongezi omunnyo mu kiwundu. Ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omusanvu 1999 kigambibwa nti waliwo enkambi y'amagye ga NRA eyakubibwa mu kitundu ekya Mukula teekako ne Ajeluk Trading Center nga bateekateeka okukola operations ez'okubeera nga banoonya abayeekera. Era nga ab'amagye bano amakanda gaabwe baagakuba ku Okunguro Railway Station. Ng'ennaku z'omwezi 8 Julayi wa 1999 operation ey'okunoonya abateeberezebwa okubeera abayeekera n'abakolagana n'abayeekera yatandika era nga baali mu byalo ebiwererako ddala okwali Kapil, teekako Mukula, Ngora n'ebirala. Ku lunaku luno ab'amagye baakwata abantu ku budde obw'okumakya, emisana teekako n'ekiro. Abantu bonna abaali bakwatiddwa babakunganyiza ku Ajeluk Primary School era nga wano
division units zonna we zaali zikuŋŋaanira ate era nga ye yali enkambi ya Army Commander. Bano nga bali wano batandika okubeera nga basosolamu abantu bano abateeberezebwa okubeera abayeekera n'abatali. Era nga ku bimu ku bye baali basinziira okubeera nga basosolamu abateeberezebwa okubeera abayeekera. Baatunula ku magulu balaba oba nga kuliko maaka za gambuutusi oba okutunula ku bibegabega okulaba oba kuliko maaka omusipi gw'emmundu we guyita okubatulugunya teekako n'ebirala. Nga bamaze okubasosolamu be baasigaza ng'abawambe bwe batyo babatwala ku Okulungo Railway Station nga wano waliwo akatemerero ka kilomita eziwerera ddala 4 okuva ku Ajeluk Primary School. Bano nga batuuse be baali bazze nabo babagatta ku basibe abalala ng'omuwendo gw'abantu kati gwaliyo mu 300. Muno mwalimu abasibe abasajja abakyala teekako n'abaana abato nga bano baali baggiddwa mu bitundu okwali Mukula, Orisai, Opegei, Odurati, Okuboyi, Okwangami teekako n'ebirala. Olwo ng'ennaku z'omwezi 11 Julayi 1989 bataliyoni ya NRA y'e16 yali eyitibwa Piripiri yakaka abamu ku bakwate bano nga basajja bawera 200 ne babayingiza mu kyana kya training. Bano baali babateebereza okubeera nti be bakolagana n'abayeekera okulwanyisa gavumenti ya NRA. Mu kigaali kino mwe babaggalira tewaliwo yadde abayita empewo gye bayinza okubeera nga bassa nga bano babaggaliramu essaawa ezaawera 4 ne balyoka babata. Mu kaseera nga tebannabata waliwo ow'amagye wa NRA yakuma omuliro okumpi n'ekigaali kino, ekintu ekyayongera ebbugumu munda mu kigaali abantu mwe baali ne baziira. Mu kubata abantu 69 bo baali bamaze okufa ate nga 47 be bakyalina obulamu. Era bwe bati abantu 69 bano baaziikibwa mu ntaana emu. Ng'ennaku z'omwezi 7 Julayi 1989 wakati mu kulwanagana mu kitundu kino kigambibwa nti waliwo ambush eyakolebwa ku luguudo lwa Soroti okudda Moroto era okukakkana nga bayeekera 4 teekako n'abamagye 2 aba NRA nga bafiiriddemu. Era mu biseera bye bimu okulira na Camp Swahili, NRA Operational Commander mu kaseera ako nga Major Nelson Katalaga yakubwamu ebyasero okukakkana nga abamagye 2 bafudde. Kino kyaleetera abamagye ga NRA okwongeramu obukambwe okulwanyisa abayeekera bano era ng'omuyiggo gwabwe kigambibwa nti gwatwalira ddala ennaku 40. Kino kyaleetera abamagye ga NRA okwongeramu obukambwe mu kukola ebikwekweto byabwe era nga muno baakwatiramu abantu ba bulijjo nga tebaakoma bukumi ku kubatulugunya wabula nga bangi baafiirwa n'ebintu byabwe. Era nga abamu ku baafiirwa ebintu byabwe yayitibwa Eriochi ng'ono yali RC3 chairman w'Esserere. Kigambibwa nti ono yakwatibwa abamagye ne bamukuba olw'okuba yali aganye okubawa akagaali ke baali bamusabye. Weekly Topic Newspaper obw'ennaku z'omwezi nga 26 Julayi 1989 yategeeza nti operation nga tennatandika Soroti District Administrator oba muyite RDC w'ebiseera ebyo James Magode Ikuya teekako ne NRA officer Lieutenant Colonel J. Oketa baakuba olukuŋŋaana ku Soroti Sports Ground ne boogerako eri abantu. Era nti mu lukuŋŋaana luno Magode Ikuya yategeeza abantu nti balina okulekerawo okuwagira abayeekera era tewali muntu yenna yaligenze maaso na kwongera muliro mu lutalo. Yabategeeza nti singa olutalo lubalukawo tebagenda kubala bugaali bwe bafiiriddwa wabula bajja kubala abantu abanaabeera balufiiriddemu. Kyokka omu ku bafande mu kaseera ako nga yali Kadogo nga yenyigira mu operation zino ezaaviirako abantu 69 okufa. Yategeeza nti olunaku lumu abayeekera baabalumba nga mu kubalumba baabayisiza ddala bubi nga n'ebintu byabwe bingi baabitwala mu kitundu ekyo eky'Ekkuumi. Timukadde ako ye yali Kadogo era nga gwe gwali omulundi gw'okugenda mu kitundu ekyo. Era ye yali amanyi kimu nti bali mu kulwanyisa abayeekera abaali badduumirwa Jesus. Nti bano balabika baali balina amaanyi ag'ensuso olw'ensonga nti baabulanga mu ngeri etaategeerekeka nga babakuba ebyasi ne balowooza nti babasse kyokka emirambo ne gibula.
Weewale okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamukea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. nga babakuba ebyasi ne balowooza nti babasse kyokka emirambo ne gibula. Nti era ekyaviirako abantu okufa mu kitundu ekyamukula byatandika ku lunaku lwali Lwakuna intelligence officer waabwe bwe yattibwa. Intelligence officer wa NRA yakubwa ebyasi ng'ebula ennaku 3 atuuke ku lunaku lw'Olwembaga nga kino kye kyanyiza ennyo ab'amagye ga NRA. Wano bakomanda baabwe abaali abakambwe mu biseera ebyo ne bagala okubeera nga bawulira okufa kwa intelligence officer waabwe. Kino kyaleetera okubeera nga bakadogo bano teekako n'ab'amagye abalala babawa ebiragiro eby'okukola okunoonyereza nju ku nju. Era nga bano baakwata buli muntu yenna awatali kutaliza mwana muto, mukyalo oba musajja. Nti engeri gye baakolamu operation eyo teyali nnungi kuba n'abaali bagezaako okudduka babakubanga masasi. Kigambibwa nti abatuuze mu kitundu ekyo be baali bawa abayeekera engeri amagye ga NRA gye gaali gatambulamu era nga kino kye kyaviirako intelligence officer wa NRA okubeera ng'attibwa. Abayeekera aboogerwako baali balwanya enzaalwa ey'omu kitundu ekyo era ng'abantu mu bitundu ebyo baali babatwala okubeera nti abo be bazira baabwe. N'ekyokuba nga bamagye ga NRA baali balwanyeeko n'abamu era ne babatta kyayongerera ddala okufuula ba NRA okubeera abalabe mu kitundu ekyo. Intelligence officer ne yattibwa bamutta ku budde bwa ku makya bwe yali ku patrol ne platoon namba ne bagwa mu ambushi. Mu bukambwe bw'ekitalo bano bwe baali bafunye olw'okufa kwa intelligence officer waabwe teekako n'abamu ku bamagye be yali nabo kye kyaleetera abakamanda ba NRA okuwa ebiragiro abantu bonna bakwatibwe mu kitundu ekyo. Era ono yakakasa nti ddala kituufu abantu bonna be baakwata baabateekanga ku railway station nga wano we baabasosolerangamu. Nti abo abakkirizanga okwogera bye byabeeranga bibabuuziddwa baabalekanga ne bagenda kyokka abaagaananga okwogera babateeka mu kigaali kya train ne babaggaliramu nga muno mwe baaziirira ne bafa. Kigambibwa nti ekikolwa kino ekyali kikoleddwa olwatuuka matu ga President Museveni yanyiiga nnyo ebitagambika era mu biragiro bye President Museveni yategeeza nti ba foot soldiers bonna bakwatibwe abaali beenyigidde mu bikwekweto ebyo era babonerezebwe. Olwo abaali bakulu baabwe nga muno mwe mwali ne battalion political commissar bo baabasalako ziranka kyokka nga tebabonerezebwa nga ba foot soldier. Ba foot soldier bwe batyo baabayita ku parade ku makya. Komanda n'abalagira okubeera ng'emmundu zaabwe baziteeka wansi era basembere mu maaso. Bano baatambulako meters nga 100 emmundu nga bazirese mabega. Olwo battalion endala eyali emiridde mu kabanga akataali kawala nnyo nejjawo emmundu zino na bano ne babagamba okulinnya ku loole. Loole kwe baabalinyisa zaali zikozesebwa kubeera nga zitambuza ppamba nga zaali zimiridde kumpi awo. Bano babateekamu ne babatwala mu kifo mu kusooka kye baali tebategedde kyokka oluvannyuma baakitegeera nti yali kitego. Wabula era ne mu bimotoka mwe baabateeka abamu ku bannaabwe baaziiriramu era ne bafa. Mu kitego bano baabalagira okubeera nga beeyambula ne batandika okubakuba emiggo era nga bano kyatwala wiiki 2 nga babasibidde mu Andaaki. Bano mwe babasibira mwalimu amazzi nga mwe balina okwebaka olunaku lulamba. Bano olwamalanga okulya emmere nga babatwala okubawewenyula emiggo buli ku makya. Wakati mu kubakuba babategeezanga nti ekibabonerezesa kwe kubeera nti baali basiize ekifaananyi ekibi eggye lya NRA okufaananako amagye aga gavumenti ezaali zivuddeko. Abakulembeze b'ebyobufuzi ab'enjawulo nga kwotadde ne ba political commissar baagendanga bano gye baali babasibidde ne batandika okubabuulirira. Era oluvannyuma lw'ekibonerezo kino ekyali kibaweereddwa nga kiweddeko bano baddamu okubateeka mu units ez'enjawulo wabula nga tebabazzamu ezo ze baalimu mu kusooka. Mu
Mu kaseera ako Major Chris Bunyenyezi ye yali komanda wa brigade y'e306 eyali eri mukola operations mu kitundu eky'Essoloti teekako ne district y'e-Kumi. Major Bunyenyezi yali munnansi w'eggwanga erya Rwanda nga yegatta ku NRA myaka gy'ekinaana nga gitandika. Bano bwe baali nga bali mu Skeruweero. Wakati mu bantu bano 69 abaafiira mu kitundu ekyamukula, abantu bangi nnyo baavaayo ne batandika okubeera nga basaba obwenkanya. Era Pulezidenti Museveni mu kaseera kano abantu bangi baatandika okumugerera ebisongovu nga bamulanga okuba nga yakwata bannansi b'eggwanga erya Rwanda n'abayingiza mu magye. Wabula obanga ekikolwa ekyakolebwa abantu okufa kyali kiragiro kya Bunyenyezi oba nedda, buli muntu yenna gwe yali atunuulidde ng'alaba yalina obuvunaanyizibwa bwakyo. Era ng'abamu ku b'amagye baasimbibwa mu kkooti nga muno mwe mwali battalion commander ateekako n'intelligence officer we. Wabula Bunyenyezi olw'okutya okubeera ng'asimbibwa mu mbuga z'amateeka yasalawo okudduka n'afuluma eggwanga mu biseera byalinga bya mwezi gwa mwenda mu 1989. Major Bunyenyezi teekako ne mukwano gwe Major Peter Bayingana bwe batyo baasalawo okudduka amagye ga NRA ne badduka n'eggye ly'abantu abaali bawerera ddala 1000 nga bano bannansi b'eggwanga erya Rwanda. Mu kudduka bano baagenda Akagera National Park amambuka g'eggwanga erya Rwanda nga baali bagenzi batandika olutalo olw'okuggyako gavumenti eyali mu ggwanga erya Rwanda. NRA egenda okutegeera nti bano badduse nga wayiseewo wiiki nnamba era meeting ya security yakubibwa. Bunyenyezi teekako ne banne ne babategeeza okukomawo wano mu Uganda mu bwangu obw'ekitalo. Mu kusooka bano baagaana okubeera nga bakomawo, wabula oluvannyuma nga bakkiriza oluvannyuma lwa gavumenti ya Uganda okutiisatiisa nga bw'egenda okutegeeza gavumenti ya Rwanda nti Bunyenyezi ne banne bali mu kitundu eky'Akagera. Bunyenyezi ne Bayingana kigambibwa nti ekikolwa kye baakola kyaswaza nnyo Pulezidenti Museveni, teekako Minisita wa Defense Fred Rwigema ne Army Commander Major Salim Saleh. Kyaddaaki mu mwezi ogw'Ekkumi bano abakulu baasobola okubeera nga bakomawo wano mu ggwanga erya Uganda nga gavumenti y'e Rwanda tetegedde teekako n'abamawulire. Charles Kabanda, chairman wa RPF eyasooka, ye yakwatibwa ne bamuggalira okuva mu October 1989 nga bamuggalira ku Basima House e Mengo. Kyokka ng'oluvannyuma baamukyusa ne bamutwala ku Katabi Military Barracks ng'ono baamuta mu October 1990. Kyokka mu November ng'enakusomeza 27 1989 musajja mukulu Museveni yali omukaawe bitagambika yakola enkyukakyuka mu kabinenti teekako ne mu military. Major General Salim Saleh yaggyibwa ku kifo ky'obwa Army Commander ne bamusikiza Mugisha Muntu yali aggiddwa ku ranka y'obwa Kano ng'azze ku ranka y'obwa Major General. Major General Rwigema naye baamuggyako emirimu gye egy'obwa Deputy Minister wa Defense. Ono ne bamusindika n'omusindika mu America okubeera ng'akola koosi. Wabula ono yasobola okwogerezeganya ne Pulezidenti Museveni n'amusaba Kagame y'aba agenda mu kifo kye. Mu bufunze Rwigema ateekako ne mukwano gwe Salim Saleh be baasasulira ebikolwa ebyakolebwa mu kitundu ekyamukula ku lwa Bunyenyezi teekako n'abamagye abalala ba NRA. Musajja mukulu Rwigema ayogerwako yafa ku lunaku olwokubiri nga basitudde okugenda okulwanyisa gavumenti eyaliko mu ggwanga erya Rwanda gye baali badduka mu 1959 nga bba batuuse okujja wano mu Uganda olw'ekitta abantu ekyaliyo. Nga wayise wiikisi 3 nga musajja mukulu ono Rwigema amaze okufa, Dr. Peter Bayingana ateekako ne Major Chris Bunyenyezi nabo battibwa. Okusinziira ku kiwandiiko kya RPF ekyafuluma kyalaga nti Bayingana ne Bunyenyezi battibwa mu ambush yateekebwateekebwa gavumenti y'e Rwanda. Bano bwe baali nga bagenda mu meeting n'amagye g'eggwanga erya Rwanda eyali ekubiddwa okulaba nga amagye g'e Rwanda ateekako n'abayekera bateeka wansi ebyokulwanyisa basobole okutuuka ku nzikiriziganya. Era kuno ne bakutwala ng'okulyamu Bayingana ateekako ne Bunyenyezi olukwe olw'ensonga nti gavumenti y'e Rwanda yali ekimanyidde ddala bulungi nti waliwo enteekateeka ez'okwogerezeganya ez'emirembe ezaali zigenda mu maaso nga ziwomeddwamu omutwe ambasada wa Congo wano mu ggwanga erya Uganda. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2021 omwezi gwali gwa kusatu Pulezidenti Museveni bwe yali ng'anoonya akalulu yeetondera abantu mu kitundu kino eky'Ekkumi olw'abantu 69 abaafiira mu kigaali ky'omukka ekyo. Pulezidenti Museveni
yeetonda Kulaale yali mu kitundu eky'ekkuumi n'ategeeza nti yali agenzeyo kwetonda olw'abantu abaafa olw'ebyobufuzi ebibi ebyaliwo akaseera ako. Pulezidenti yategeeza nti waaliwo omuvuyo era nga waaliwo engeri etaali nnambulukufu bulungi naddala mu kwawula abantu ba bulijjo n'abayeekera, era nti abantu abaali bakwatiddwa baateekebwa mu kyana ky'eggaali y'omukka olw'ensonga nti tewaaliwo kkomera we bayinza kubateeka. Era bw'atyo Pulezidenti n'avumirira aba NRA abaali emabega w'okufa kw'abantu mu kitundu ekyo ekyamukula. Kyokka Pulezidenti yategeeza nti eryo ssomo Uganda lye yayiga era ky'atayagala kubeera nga kiddamu mu biseera ebirijja mu maaso. Wabula okusinziira ku lipooti eya Justice and Reconciliation Project, bano baategeeza nti yadde nga kkooti ey'amagye yateekebwateekebwa n'ettuula embaalo kubanga ewozesa abaali emabega w'ettemu lino, kyokka ebyagivaamu tebyategeerekeka. Oluvannyuma lwa gavumenti okubeera nga yali ewaddeyo ekitundu ku kisuubizo kye yali ekoze ekyokuliyirira abantu mu 1994 nga kw'otadde n'okuzimba entaano mwateekebwa abantu abaafiira mu Masaka eno, kuno teekako n'okuzimba Mukula Memorial Senior Secondary School mu 2001, abantu baamala kumpi emyaka 15 mirambirira nga tebannaba kubasasula balansi yali asigaddeyo. Era nga n'ekizimbe ekyali kizimbiddwa okuliraana entaano ey'awamu awaateekebwa abantu bano nga Public Library kigambibwa nti yamalawo ebbanga ddene nga tebagimaliriza, nga n'abamu ku b'enganda baabo abattibwa baalwawo okubalirira ekintu ekyabaleka mu kunyolwa okumala ebbanga eddene. Wabula mu Juni wa 2010 Minisitule y'ebyensimbi eya wano mu ggwanga lya Uganda yavaayo n'erangirira nga bw'etaddewo obukadde bw'ensimbi za Uganda 2 okubeera ng'edduukirira abantu b'omu kitundu ekyo ekyamukula. Nga bayise emyezi mitono nnyo nga Minisitule emaze okulangirira, mu October 2010 Pulezidenti Museveni yakyalako mu kitundu ekyo ekyamukula. Era nga Kulaale eno yakubwa, Pulezidenti yakwatira obukadde 2 n'azikwasa yali omubaka omukyala akiikirira abantu b'omu kitundu eky'ekkuumi mu Paalamenti. Era nga n'ebizimbe byali bizimbiddwa nga tebinnaggwa nga biriraanye entaana mwazikibwa abantu bano baasobola okubizimba ne biggwa. Omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omusanvu gigenda kubeera giweze emyaka 35 bukyanga abantu bano bafa mu kitundu ekyamukula.